menya nti they pay a lot of attention to positions zendi namba nya zendi kino zendi kiri but mu mazima amatu you are nothing ocheged batuswaza nnyo enale mwegamba nti telabanga bubbi bwa kalulunga nopo bweina naye kati kitegeeza n'entebe mugiveeko muwe nupu etufuge kuba nupu kati seem to be more organized than you mwabadde over bw'oŋŋamba mbu nupu esobola okubbako akalulu nga walina amagye walina poliisi walina ki walina namba emu noba n'enamba nnya ku ground nupu n'ekubbako akalulu nga terina yadde akasaale ku Mande nali ku nupu nali ku headquarters ku nupu ku Mande nali na meeting gye ŋŋenzeemu I was shocked tebalina yadde akasaale bewasangayo bantu ba bulijjo okyegedde tebalina yadde akaki tebalina wadde omuggo kakati gwe wogamba nti bakubbako akalulu nga gwolina emmamba emmamba twazirina gwe n'abamawulire wabakuba walina buli kimu ekyetaagisa n'ebifaananyi n'obiziba na buli kimu ne kamera z'abantu n'ozimenya n'oŋŋamba bwakalulu bakakubbako omanyize sikiriza bakijja kuki ne galekerera omukazi n'atambula eka constituency nga tegalimu mu kalulu negalinda kawungezi gafune wini webale nnyo eriyo wini egira ku mukeeka nedde bali baagala kufulipinzi bati bakwate ebyono babikole bati kakati ne balyoka bagwa ku musajja gwe bayita Lubongoya kyenkugambye nti Lubongoya n'abasinga akiri n'ababeera ati n'akola tale senta ye n'alemu yali luddawa bajja kugamba President Museveni agibawe bagimuwe tale center yabwe yali luddawa kwe basinzidde okugamba nti affe okusinza ku tale center yaffe batulaganiriza tusezaabwe balina kumekaje anti batulage ezaabwe nti ffe zaffe ziraba kyokka ate zirize ezabadde ndala batulage nti why because tebasobola kubba kalulu ke bataalonda abataalonda tebasobola kubba kalulu kataalondebwa tekaliiwo kati ate bakubba ki baba bakubba ki akaluka akataaliwo okyegedde baba bakubba ki okategekereza kukulaga baba bakubba ki oba olimba so bano bali mu accountability bali mu kulwana na accountability ezitoye mu bino byonna ebyabaddewo abaana banopo babakuba okuvatta obubasi obusi nalukola bamuwaludde ku boda bamukasuse wansi ole mwana bamenya okugulu tawa Bobi Wine yagambye nti tuzimbe eggaali yaffe naffe ey'okwedifendinga olyoke nakyo bazimbe nabo eggaali amagaali gabeere mu kibuga let me tell you n'abantu bakifuula bagandi President Museveni bwe yanyiiga nga bobo tebatandise okwesiriwaza yakyankalana n'agenda mu nsiko n'awakanya ebyava mu kalu ka kinaana nange kati neeyunze ku bantu abanyiivu kale mugenda azimba eggaali ng'omulimu gwayo ki omulimu gw'eggaali ku defendinga kyonna ekiba kiyingiddewo bwe mujja n'embooko okutukuba naffe nga tubakuba eggaali yakwedifendinga yes defense because mwe mulina eggaali kyekigaana omwana wa Nuupu okukola eggaali yaabwe nga namwe mulina eggaali namwe mujja na ggaali bibadde bijja bitambula ki bitambula mpola kituufu bino ebintu si bipya ontegedde bulungi nnyo era bwe bayabagula kale yabagula eba bagulako etya mwe lwaki si mwe mwagigula si mwe mwagula okyengereza kukugamba tulebe kwesiriwaza lwaki Nuupu egula lwaki egula exactly nawe kale gula abo oba okizudde nti baagula gwe lwaki togula okyengereza kukula ate era agagigula ye alagira ndagire wuliriza tubeere scientific gwe lwaki togula why don't you buy okyegedde bw'oba otegedde ekizibu tosobola toŋŋamba nti omusajja oyo yansinze lwakuba nti yagula abalonzi gwe lwaki tewabagula tolina ssente okyekekyengezaku okugamba bino byonna byakunyumya mbuki bunyumya amazima weegali NRM nafu ekinafuyiza NRM kiri eki abantu abali mu NRM
babbi abasinga obungi abalala bekuba enkokola buli omu ayagala kulya buli omu ayagala kulaga presidents nze enkola kati mu kumaliriza ne babeera ne overwhelming work olina kali koyogeddeko nti buli president yabeera faces ezimu zolabe ezimwanju kusomera lwaki president bw'abeera ettirinyi you see the same face tulabe ab'ettirinyi kyokka ab'ettirinyi teriyo gundi teriyo ettirinyi teriyo for example ettirinyi teriyo chairman wa NRM teriyo chairman LC5 wa NRM teriyo gundi leka tulabe line-up y'ettirinyi nga yeyaniriza president nga temulimu muntu wa state house n'ogu state house ebawe with standards ebagabe bugambe omanyi NRM wano ku secretary kankubula ekintu kya mu NRM gwe kyolina okutegeera ku NRM etya abantu be baagala ng'oli abantu bamwagala kubanga gye bali abantu nga babaagala nga wena nga ntwamwagala oli okuwulira nti oyo abantu bamwagala nnyo oyo bamukubirawo kyekyakubira gyati yadija namyalo bamukubira era bamusenza lutisembere kuba yakwata attention y'abavubuka bamwagala bino tujja byemalira Hajati genda eri kati ate mukazi wattu engeri gyali mu kisiibo nga talina bwakaayana bingi jjukira bw'obeera mu kisiibo omuntu omusiraamu bw'obeera mu kisiibo waliwo ebimu byoleka oga nti Mungu ageze kati bamusenza luti bati genda naye ate akaloke kawe empaako Hajati yali akalimu yali alina okukasobola aina abavubuka dalingi abavubuka NRM ne gundi ne Nuupu yennyini bwe yawangula kati Nuupu yawangulira ku bulumeka mutwalo gumu kasanvu kati kalo gwo mutwalo gumu kasanvu guwe Nuupu ontegedde kakati gwo kwate emitwalo emirala egyandifisirewo ng'ogiwe NRM NRM yandiwangudde ku mitwalo 18 kubanga abantu bali mitwalo 18 abeewandisa okulonda 17 n'ekyo that's a question kitegeeza tebaalonda omuntu ekimugaana okulonda ekisookerwako is being mobilized and being told ndina oboto no mwasirye mutya muli mutya mujiibale bakola abantu jendise ogamba otya kye kiriwo owange kandabeke tutayimingiddeko giteekeke 23 kale kakati kulikayo mukalu bagambye nti secretary general wa NRM omukulu Richard Tuodong ne secretary general wa Nuupu kati bali babapimira ku minzaani tebageza ne bageza Tadwong kugundi ku Lubongoya bwaba yagenda ku Lubongoya baba ali ku university Tadwong ali mu P4 ate nga mu bitabo Tuodong alina buli kika kya masters alina buli kika kya PhD we have what we call the educated fools waliwo abantu nga they are full yafuna omukisa n'asoma naye musiru kyova olaba nti waliyo n'abataasoma abagezi ekyo how do you explain that gye bali nga bagagga naye nga tamanyi kubala nga business azina naye nga alina bezi bamugattira bugatti Lubongoya ali far away nkugambye nti waliyo n'abantu abasiriwala ne bagenda kusoma ne basoma wabaayo n'abatalina amagezi nga balina sente nga bagagga no kiki ekyo omanyi education is way different from going to school. Some people went to school and they have degrees and diplomas and what and certificates. Yes. But you know, also yes. Going to school does not necessarily mean you are educated. So kati bino bibakola byonna bikulaga nti they are not educated. Kyanafuyize nnyo gundi oyo Todongo. Because tebakola. They are simply occupying these positions, but they are not working. Kati go wamulaba ku ground nga walaba gundi Lubongoya ngano sinawe namula nti obanoonya naye kalulu anoonya jala form zaabwe because nze nkugamba nze waliwo wennali gye nagendako polling station njesibako nnyo lwaki njogeddeko emirundi egiwera n'etaano naye omanyi lwaki njesibako I was there myself. Tewasangawo NRM tewaliwo NRM nga the polling station is manned by Nuupu nga Nuupu egobyewo NRM ate nga ebagobyewo nga NRM tebaliiwo NRM teyataddewo buteefu. Yes okyegedde ku ssaawa 4 akaluga katandika ssaawa 2
kitegeeza nti oline bwe yandibadde yatuuse leeti yandibadde yatuuse mmeka kusatu kale waakiri oba kale ku 2 kitundu okitegeeza kyengeeza kukulaga so this is where so secretary eno yebakira ku mulimo kubanga beebafu we are just realizing nti NRM erina omuntu ogwo era lwali we are just realizing now twakakizuula nti mu NRM era nze kyovola sikkiriza mu bibiina and I've always told you this NRM erina omuntu ogwo bamuyita president Yoweri Kaguta Museveni olunaku lwalifa naye lwerifa tewali sigala legase ya kibiina tewali tesobola tolaba nti gundi UPC yatomera nefa NRM ejja kufa bubi naye okuva obodo bwe yafa teddanga ngulu because why abantu balina buvunaanyizibwa abantu bochupayinzi positions nze ndi secretary general nze ndi gundi nze ndi kino nze ndi kino nze ndi kiri nze ndi gundi ogenda kulaba walo naita namba nyambu ndi namba nyambu kakati gwe enamba natuyambirawa nga mwafiirwa akalulu akalamba akekawempe nga mulina buli kimu ne president yajja ku ground ne bwe mwandisazeewo okukabba bubbi saakugamba luli nga bakalonda ne nkugamba era abantu nabalaba nga bayomba ne nga akalira baba n'abalalu b'emitu when we are giving you information ey'ekikula kino tona wenza gisanga wala mulina na mutwebaza bwebaza lwaki we tell you the reals fete tubagamba kubanyumisiza fete tunabe tuwagira tetunabe tuwagira tubagamba ekituvu ekiriwo nti ne bandikuwadde mu kisa bukisa kubba kalulu ako walina emikisa 89 ku 10 okabba because walina amaje walina police walina buli kimu naye these guys were mu bukulembeze ayirake walinayo namba 1 walinayo namba 2 walinayo namba 3 ne namba 4 walinayo prime minister prime minister Suranawo is a neighbor to that Gundi constituency ne bakukuba akalulu nensigala nga nkuwagira namba 4 nze nensigala nga nkuwagira da mwami Kiwanda atambula yeyita namba 4 ne bwabeera namba 1 namba 4 we nale yamanyi oba namba 4 we nale kati ebyo bye bibamenya nti they pay a lot of attention to positions zendi namba 4 zendi kino zendi kiri but mu mazima amatu you are nothing ocheged batuswaza nnyo NRM egamba nti terabanga bubbi bwa kalulunga nopo bweina naye kati kitegeeza n'entebe mugiveeko muwe nupu etufuge kuba nupu kati seem to be more organized than you mawabadde over bw'oŋŋamba mbu nupu esobola okubbako akalulu nga walina amaje walina police walina ki walina namba 1 noba ne namba 4 ku ground nupu nekubbako akalulu nga terina yadde akasaale ku Mande nali ku nupu nali ku headquarters ku nupu ku Mande nali na meeting jengenzeemu I was shocked tebalina yadde akasaale ewasangayo bantu ba bulijjo okyegedde tebalina yadde akaki tebalina wadde omuggo kakati gwe wogamba nti bakubbako akalulu nga gwolina emmamba twazirina gwe n'abamawulire obakuba walina buli kimu ekyetaagisa n'ebifaananyi n'obiziba na buli kimu ne kamera z'abantu n'ozimenya n'oŋŋamba bwakalulu bakakubbako omanyi nze sikkiriziganya nze I have no gundi I have no tolerance ku banafu nze omuntu omunafu sikolagana naye nalabadde ndaba MP Sekikubo no Tinkasimire yagambe talabangako organization eri mu nupu gwe nupu yatulaga amaanyi nupu yalaga amaanyi nze nupu yandaga amaanyi era kati natandise obbaagala ebya serious mbagala nnyo era kati njala kukolagana nabo nabawadde n'ebbaluwa mbasaba okukolaganako nabo organization nabawadde ebbaluwa ey'okukolagana nga mbasaba okukolagana nabo okyegedde nga mbasaba okukolagana nabo nga pamoja tulina ekitongole kyava kya pamoja twasabye tukolaganeko ne nuupu nga gye balaga yonna naffe tukola ki tutambula nabo ontegedde bino byokusimba omuti simanyi kuzimba miti tusimba emiti tuli mugundi tuli mu kusomesa bantu tuli basomesa kwagala ggwanga lyabwe biki byonna nopu yagulayo essomero ly'ebyobufuzi basomesa politics
basomesa nationalism oyagala otya ensi yo. Aha. Ofuuka otya pan-Africanist. Kakati twagala kola nationalist. Twagala kola nabo. Era ndiro okusomesa. Ajadi Farida Nambya abuuza kiki ekyaleesa amagye mu kalulu. Abuuze bakamaabe. Reverse psychology abuuze bakamaabe. Yennyini yayimirira n'agamba Hajjati oyo yayimirira n'agamba President nkusaba oleete security. Oyo omukyala yabyogera ye kennyini President lwajja kulaale yabyogera genda onoonye ate gwe oli munnamawulire yagamba President tukusaba kino yakimusabanga ye oleete ebyokwerinda nga biwera nga bingi era byajja President ebyokwerinda omulanga n'abireeta omulanga n'aguwulira amagye gaali wali nze omusajja munamagye yankwata wano bwati amagye gaali wali nga obaira mukazi nnyo okwetala ogende ku ballot mbungeza kulonda saa 7-8-9 balonda ngolonda ki abantu balondoloza ate balonda amagye gaali deployed by sawa 3:4 gaali gatuuse emmamba nga zingonga bumonyi muti ng'emmamba zezeeyisiŋŋanya eno eyambuka eno ekkirira bwe zikirira ewambogo bwe zambuka bwe zikirira bwe zigendako eri wansi ku mugundi eno bwe zambuka bwe zikirira everywhere. Tufuna mixed reactions okuva mu bakungu ba NRM bagezaako kubuzaabuuza mwami Museveni oba Bobbi nabadde babba ssente za president era nkusaba President Museveni wonna wooli soba president alaba kyano yo abiraba President Museveni wonna wooli basabe ssente zo bazikuwe buli nsimbi gyewasendeka mu buli kasente ke wabaawo abaakalya buli tebaalina kye baakola kakati banoonya accountability kubanga baavuluga akalulu tebawangudde kalulu banoonya accountability Museveni abeere n'ekyo kuba kati yo president yabuuza ekintu kimu kiki kyessaabawa kiringa ng'omwana gw'otutte ku ssomero okusoma nagamba njagala akatabo njagala nakano njagala nakano njagala nakano njagala nakali n'akuleetera 00 gwoba mu kumubuuza kiki kyessaakola kati omwana balina okugamba nti obutabo baabubba tikya yabunjijjako mwetubadde tusomera ne kiraasi yonna ye ne kiraasi yonna gwe naakufulumya kiraasi kati bino byakwekwasa bano babba ssente so bali mu kubuzaabuza baakwata obuwumbi bonna bwe baakwata mpulira embulubujjo mbu obuwumbi bwali 6 mu kalulu wako obuwumbi 6 bonna baabulya simanyi lwaki baakwata buwumbi 6 infact bandikutte akawumbi aka ne bakawona yali yeesimbyewo nalukola yali yeesimbyewo mukyalo enambi ne bamugamba ki si gwe omusaala gwe ne bogugatta gw'emyezi egisigaddeyo gulikanaki so ne bamuga nti wumuliraawo teweesimbawo katujja twetegeka ku birala kuba kati obwo buwumbi 6 twogera ku banoonyeza kalulu tetunaba kwogera ku bajeti ya gundi ya poliisi nayo ebeera ne bajeti eyaayo tetunaba kwogera ku bajeti ya gundi y'amagye naye eba ne bajeti eyaayo tetunaba kwogera ku bajeti ya electoral commission naye eba ne bajeti eyaayo kati obuwumbi bajeti ekyagenda wakyaliyo neya kooti yes kati waliwo neya kooti kati lulona lugezigezi President Museveni wonna wooli tukusaba bano bakwate bukwasi bakubba bakufera buli golaba aliko kyayogera nze ne bwoba oyagala kumpita mu State House mpita nali ku ground these people did not do what they were supposed to do tebalina kye bakola n'ekimu bakubba abantu ba NRM bafutu soja ba NRM gye bali okyegedde efulufuga byabalangidde bafutu soja gye bali naye olowooza bamanya n'ekigenda maaso nga babekubako bemagaze tukole ki kati ki kye tulina okuzzaako ani atukulembedde balamu ayingirawo mukalu ajja nabakifeesi alimba kati ki ekyali kimuleese for what to do what fujja okujja mobilizing abavubuka yajja nabakifeesi nedda kiki ekikuleeta ku kalulu kwennyini ng'omanyi position gy'otekinga influencinga oli minisita okima ki mu kalulu okima ki mu kalulu ku polling station okimawo ki ne baba babadde bakudeployinga you're supposed to coordinate and see things how they work that's how Nup did bo bakulage nawe yalabikira wonna bakulage bulazi bakulage gundi yaabwe bakulage nankani yaabwe we ba disputingira bakulage distribution mu field njagala mu polling stations boogera kuliko ne ya Bishop Mukwaya nze naliwo batululire nti Bishop Mukwaya twatekayo gundi
nze nkubulire tewaliwo muntu yenna wa NRM. Polling stations zingi NRM teyalinaako bantu. Teyalinaako bantu. Teyalinaako bakuma bululu bwabwe. Nga tekuli akuma bululu tekuli nalungamya bantu tibade jangu olonde. Kati ate Nuupu negenda ne bakola ekintu. Nuupu ne yambala leya. Nga tolina gwono okwata. Kati ate nga balina ndisi order ndowooza oba ate mu magye bezaali weird. Ne bajjako amawuba namawulire ne balumbagana namawulire. Yali yakwata bafuutu soja bano. Kati ogenda bajjawa. Tagali soja bafuutu soja ebaabula. Bakwata baabu. Ne badda kuba namawulire. Kati baatandika ne bakuba bukubi gwe kyomumanya batuga ekiseera. It was security personnel against the masses. Kati masses nga ziri confused. Aliwo waffe. Aliwo waffe aliwo atali waffe. Aliwo ebyokulonda. Nze omusajja yajja nankwata bwati. Bwati. Wa magye. Teyanyiga nnyo naye yankwata bwati. Naŋŋamba delete. Gwe tomanyi. Byali okutte. Gwe tomanyi. Kyokka nga ate kamera oli yali aginkwasiza nga yapakinga bulungi buki. Gwe tomanyi. Kati byatu deleting sate bitwali tukwatidde walala. Si bino ebyabo. Gwe tomanyi. So President Museveni abasajja bano bakubba. Ono mwami. And this is so bad. Ono. Nti you have trusted the wrong people for a very long time. And toyiga. Ekyo gwokyogedde ate nga kituufu. Ate singa abadde ayiga singa yakyusa. Because these people, they are the same people. You get the same people. Ochimanyi nti when NRM goes to a certain place, you find that the same people introduce him, they show him the problems. Abatabeereeyo. Nze nalabako President Museveni bamulaga olusuku lw'omuntu. Ebiseera Nadizi yabeerera ey'amaanyi. Yajja ku kitundu ne bamulaga olusuku Nadizi lw'esimu naye nga lwa muntu sekinomu ku kyalo yasimba olusuku lwe nga lunyirira ne balumulambuza. Bakayaduyiwamu ku mazzi, bitrakita by'amazzi ne bijja ne biyiwamu ab'SFC ne balweta olw'eno n'eri nga President bamukkiriza dde okwogera n'omuntu ku kyalo. President tandika okwogera n'abantu ku kyalo ng'olengera bulengezi muntu n'omugamba jangu. Ojja kutegeera amazima. Ng'olwo omukazi kati omanyi akaliro oyo omukazi kaaliko. Yeetulira abakungu. Taliddamu kusemberera mukolo gwa President n'ogu. Okulenga President yamusaasidde n'amukubira essimu n'amula. Naye taliddayo kusemberera kazindalo ka NRM n'aka nga President waayo. Yeekomerera byaggwa. Kati ebibyo byaggwa. Era naye ekintu yakitegeera n'agamba President simanyi kye ngenda kuba bagera kunzita. Tegeza beemanyi betta. Kiri mu NRM awo. Kifumba mutuku. Kifuuka mutuku. Kitokota. Lwaki President ayiga? Olw'ensonga nti ne by election ezazzenga wangu leero owulira zibeera mu kweri after. Ekayunga ewannakwede kiri bagamba akaluba bakabbo. Almost omutwalo gumu kakaaga. Nze leka nkubulire ekintu kimu. Wano era bye babadde bazze. Nze kankubulire ekintu kimu akalulu bakabbanga. Era akalulu kabbibwa. Ate akalulu tolina bwokewala kabba. Kuba waliwo n'akubbira. Kubanga akwagala. Nga gwe tomanyi na kumanya. Oli ajja kukwata obululu obwo abugira abuteekemu. Ontegedde? Ekyo kisoboka. But the idea goes beyond that. Bakakubbako batya with all the army, with all the police, with all the mobilization, with all the money. Kitegeeza you didn't do what you're supposed to do. Bano baali balimba. They lied to President. They lied to everybody that they are doing some work, but they are doing nothing. Tebalina kye bakola kawempe. Sente baalyandye. Kati basazeewo era President Museveni baweemu ennaku ntono bajja kugula apartment abali mu kalulu ke kawempe. Bonna bomanyi be wasindika kalulu. Buli gwe wawa ssente gwe mwetegereze nnyo. Muweemu ennaku. Bw'otunuulira ebigambo bali mu kwogera nade ndaba Emmanuel Dombo yayogerere ne watango ewa Todongo. Oyo ng'agamba nti wandibaweko baane Nuupu eno tebanga yagula abasirikale bagikuba emiggo. Ye ndowooza bwemuwa. Si ndowooza. Remember ebyo byonna ebigambo bigize bitambula mpola. Bibadde bijja bitambula ki? Mpola. Bitambula mpola. Kituufu. Bino bintu si bipya. Ontegedde bulungi nnyo. Era bwe bayabagula kale yabagula. Eba bagulako etya. Mwe lwaki si mmwe mwagigula? Si mmwe mwagula. Okyengere kyengeza kugamba. Tulebe kwesiriwaza. Lwaki Nuupu egula? Lwaki egula? Exactly.
nawe kale gula abo bo kizudde nti bagula gula kitogula okitegere chenza kula ate era gajigula ye alagira ndagire uliriza tubeere scientific gwe lwaki togula why don't you buy okitegere bobo tegede kizi tosobola tojja tongamba nti omusajja oyo yansinzerwa kuba nti yagula abalonzi gwe lwaki tewabagula toyina ssente okitegere chenza kugamba bino byonna byakunyumya mbuki bunyumya amazima weegali NRM nafu so ekinafuyiza NRM kiri eki abantu abali mu NRM babbi abasinga obungi abalala bekuba enkokola buli omu ayagala kulya buli omu ayagala kulaga president nze enkola kati mu kumaliriza ne babeera ne overwhelming work oyina kali koyogeddeko nti buli president yabeera faces ezimu zolabe ezimwanju kusomera lwaki president bwabeera ettirinyi you see the same face tulabe ab'ettirinyi kyokka b'ettirinyi teriyo gundi teriyo ettirinyi teriyo for example ettirinyi teriyo chairman wa NRM yali teriyo chairman LC5 wa NRM teriyo gundi leka tulabe line-up y'ettirinyi nga yeyaniriza president nga temulimu muntu wa state house n'ogu state house bawe with standards ebagabe bugambe manyi NRM wano ku secretariat ejje bawe with standards nti omama nachaza president bino tubeetaza tubeetaza kino protocol babweti mutuwe ani agenda okwogera nti ono ani agenda kuba MC nti ono ani avunula nti ono ani akola kino nti ono okitegedde naye nga beeri bebateekeze beeri naye n'olaba omuntu eyandibadde e Kampala ng'ali eggulu waliwo ekintu waliwo ekintu kyebayala okuyingiza mu point eyo NRM wano mu Kampala twali tulaba basajja batu ne bakazi batu abeera ku bimeeza bye NRM abajoogerera abagiyirawo omubiri then ne mu bakulembeze mwaba abagiyiramu omubiri waliwo omukyala wegundi awo wenansana wekawempa unansana kawempe bwayise oyo mukazi waawo bamuyitaani oyo mukazi w'NRM oyo wano omukazi omweru ennyina w'NRM n'abalala then mu mbeera y'emu waliwo n'omukazi gwe bayita Hajjati Adija Namyalo wakugulawundi wamulabako n'abavubuka abategeera wamulabako nembuuza Namyalo bamusuulawo kubanga babakuba nkokola ekisooka kankubula ekintu kya mu NRM gwe kyolina okutegeera ku NRM etya abantu bebaagala ng'oli abantu bamwagala kubanga gye bali abantu nga babaagala nga wena nga ntibamwagala oli okuwulira nti oyo abantu bamwagala nnyo oyo bamukubirawo kyekyakubira gyati Adija Namyalo bamukubira era bamusenza lutisembere kuba yakwata attention y'abavubuka bamwagala bino tujja byemalira Hajjati genda eri kati ate mukazi wattu engeri gyali mu kisiibo nga talina bwakayana bingi jjukira bw'obeera mu kisiibo omuntu omusiraamu bw'obeera mu kisiibo waliwo ebimu byoleka oga nti Mungu ageze kati bamusenza luti bati genda naye ate akaloke kawempa yali akalimu yali alina okukasobola alina abavubuka dalingi abavubuka NRM ne gundi ne Nuupu yennyini bwe yawangula kati Nuupu yawangulira ku bulumeka mutwalo gumu kasanvu kati kalo gwe mutwalo gumu kasanvu guwe Nuupu ontegedde kakati gwe okwate emitwalo emirala egyandifiseewo ng'ogiwe NRM NRM yandiwangudde ku mitwalo 18 kubanga abantu bali mitwalo 18 abeewandisa okulonda 17 that's a question kitegeeza tebaalonda omuntu ekimugaana okulonda ekisookerwako is being mobilized and being told okulonda ate ng'omanyi oyina abakumu namuteekerateekera ground ng'ate mu kampu yo oyinamu abalungi mu ekyo kyabalema oyina bawuhulu abamanyi okufumba piraawo ekyo kyabalema kubanga twandibadde tuteekawo NRM yalina amaanyi agagamba nti buli polling station aba NRM temugenda wala bwemumala okulonda tugenda kusiibulukukira awo Uhuru aleese omuceere nti ne Balamu ayeewo endonga nti wabivulu nti naye nemugira bwe munaavaawo ate mugende wano kugundi bagiyita batigundi waliwo gundi eryawo waliwo endongo embeera wano nti Balamu Ape Boys abateetedde endongo ku Ape Boys awala wagenda babuulizaako nga tumaze owangula akalulu
Ochegedde bano tebalina kye bakola neki wabula abamanyi akalulu Nuupu yakalimu yokka akalulu Nuupu yakalimu Lubongo yanalyoka ali buli wano wali Lubongo yayandaga amaanyi wali nze sirabako kati kakube yakuba gundi yali Lubongo yayekka teyakoma mu field najja sesebbulo w'ebyokulonda mugambe ye yabakuba yekka tekwaliko mulala yenna aduka mutereze na makabaya asoma nambi 700 tulage excuse me seven tulage je buvudde obwo obusomo ebyaffe bibino mbadde nsomye bubi n'ateeka emabbali kalibo obwongo bwali bugamba nti katukabire Mutale Center kati ebyo biraba ebyo tebikola mweno digital world kakati gundi Mutale Center ya NRM yaliwa ate baalina ezo tunakibuza todongo ne tango doyi kati Mutale Center ya ena kale President Museveni abasajja bano kituufu wama bakola nnyo sente zo ze wabateera bagende bakole ku byokulonda Mutale Center yaabwe yaliwa bakulayeko bwe bakuŋŋaanya kusinziira ku bagambe nti omusajja yalanga bino nefe bino bye twakuŋŋaanya babikulage bakuleetere ku diala forms kale bazikuleetere zonna naye mu diala forms zenjagala bakuleetere ya Bishop Mukwaya kubaawo naliwo bakuleetere neya Bishop Mukwaya bakubuulire ani yaliwo polling stations 173 bakuleetereko wakiri diala forms 15 lwaki 15 bazireete zonna 173 bazikuteeraawo bagambe nti olaba kusinza bwe twagatta obulubu twabufuna bwe tuti naye twewuunya lwaki balanze bwe bati baleme kusiriwaza president so bagenda mu kooti kutwalayo ki kuba bo bamalidde bagenda mu kooti anti bamalidde bagenda mu kooti bagalera kubba ssente endala bagalayo kawumbi ka kooti ate bagalayo kawumbi ka kooti bano baswala ebyabwe tewali kye bakola nga tekigereddeko budget maama nnyabo kitya NRM batya tebalina kye bakola nga tekuli budget ugambye oli ne bwaba agenda muto yagala bamuweyo miliyoni basajja bategera kigambo budget kirimu NRM kissa kinegula tewali mulimu gukolebwamu NRM oli ne bwaba agenda muto yagala bamugambe tikwata yakakadde ogenda opame teri kikolebwa nga kuli budget bano bali bogas nnyo akakalulu kabakunamizza nnyo bakunamye nnyo ojja beefumbira mu byomu byala etali wadde kamera etali ki nebyefunugulira eyo anti eyo n'enkoko babala n'enkoko z'okukyala kakati balimbye this was a lie mwalimbye president ogwo si musango okulimba president era musango lwaki tebabakwata ne president bakwate abantu abo bakwate bakubye sente zo ennaku eziseewo oba si kyo bazizze kuba bakyazirina bagenda zigulamu apartment bakyazirina kuba tebazikozeseza tezinakola bwe baba nga bakozeseza nnyo bakozeseza emitwalo nga 8 ku buli kawumbi sante bazikozeseza aga kasajja gaba n'amabanja baba ne bya apartment nga tebyaggwa aba yasasula mu roofing amabaati nga tegaggwa aba yasasula mu Uganda Craze amategula naye nga teyaggwayo agamu gategeka kalulu kaddako gaterese sente eyo ala bamubbye nnyo bambi president naye president ennaku ezakayitawo bukyanga akalulu kalondewo kati ekituufu okitegedde mu public oyinza oba luti wali tomanyi kati otegedde bakubba president bakubba ate si Nuupu ababo bennyini be bakubba Nuupu tesobola kubba naawe Nuupu amaanyi egalina agamala okuwangula akalulu akafaanana ngaako naye kati gwe otaliko okugamba Nuupu yagula abasirikale gwe lwaki wabagula tewalina ssente mu Nuupu bakeera ku polling station gwe kyekyagana okukeera saa 10 Nuupu yali erinawo omuntu buli polling station gwe lwaki tewakeera kuteekawo omuntu Nuupu diala form buli yamala ngo tikionge jikuba ekifaananyi ngejiweze wa Lubongoya gwe lwaki tewakuba kinga ekifaananyi kiweze wa Tadwongo Lubongoya yali smart nnyo Mutale Center Tadwongo kyekyamugana okubeera smart ate nga balinamu nambanya Kiwanda yalimu balinamu Tango Odoyi ate gundi yamuwahaaga yawahaga gundi
Nambi gundi yawahaga ani gundi anedda oyo namba nnya Kiwanda yawahaga gundi Lubongo anedda silubanga yawahaga gundi ani Nalukola ngaga tuwangude naye tetukirabangako kino tuwangude okyegedde kakati ate boogera ki bamalidde bagenda mu kooti kwewunza omanyi kye bayita okwewunza oba batubugumiza kubanga 7 working days zinatera okuggwako wuliriza bano bali mu kuwunza omanyi gwe bali mu kufera muzeeyi waabwe gwe baliko bali mu kumufera bagala mukakkanya mutima okyegedde muzeeyi buwagizi tubulina kati bo bamulimbanga kimu nga bamugamba ku ground no tufunyeyo obuzibu twala obumbi busatu babawe muzeeyi waliwo kyekitufuddemu waba twakyerabira tutya luli akaluko tukalina naye waliwo ekintu twali twetagayo gundi kubanga kati twagaza okola tale sente zonna nga zeyawudde nyo twetagayo sente za bodaboda twalaga kawumbi kamu kati abuuza ekibuuzo kya President Museveni kiri kimu lwaki tetwawangudde nga resources zonna mwabadde nazo zonna twazibawa kyekyaganye ate nga mubadde mumufera nti abantu tubalina ne kulale gye mwantwalako wekawempe yali epiipye anti muzeeyi abantu asomba basombe kwolwo lokkalokka nno lwe bakola mobilization ate baleta olaba omukazi gwe bakwata kateba mutte eyayambadde ekigundi gwe basikako omwana yawoggana bwoggana tetwafuna sente za myoga yali awedde yali awedde bakola mobilization ku lunaku lwalaale tebaleta bantu ba mu kitundu abantu babavuga babajja wala ebyo biri okke n'abanuupu bamanyi okuleeta abantu baabwe abavudde Masaka anti sente bobo mubuza politics ye bwate bwafaanana ekyo tokiwaako budde kubanga buli omu bwe tuba abanuupu bwe tuba twasazeewo tugenda wa tukuterye Masaka n'ab'emukono n'ab'ejjinja bonna bajja ne tugenda e Masaka ontegeera kyengezaako kulaga era ekyo si kizibu naye ekizibu kiri nti kiki ekyatuukawo ku kabokisi lwaki obulu tebwali mu bokisi kubanga waliwo abantu kati Kawempe ogiraba Kawempe is a very busy place kibuga ontegedde bw'otaleeta abantu tebajja kujja omanyi lwaki people have no time for that nonsense oliwo aba amanyi alina akalolo kajja kujja alonde teeta akusooka kujja n'ayambala ebisaati bya yero no tekyetaagisa naye the idea is lwaki abantu tebalonda kubanga abantu tebalonda nakulonda ayo aweya abantu bakomolonda ssaawa 5 abantu tebalonda balondawo ku makya ssaawa 2 bwe bakoma ku mitwalo 19 egy'abantu registered voters bafunako emitwalo 2 kitegeeza emitwalo nga 10 nemeka emitwalo nga 17 emitwalo nga 17 tegyalonda kiki lwaki ate nga siga nti enkuba yatonnya nnyo tewaliwo kyeyakyagaana siga nti waliwo ddongo distance okugenda tewaliwo almost polling station ziri manju wanju ziri maasogo ziri mu lujja buli polling station ebeera kumpi ne woobeera teri polling tebasobola kuluwandiisa Masaka ng'obeera mukono ontegedde so anyway kyonna kyekiri President Museveni bakubba tukusaasiddeko mukama waffe sole sente zo baazibba naye obuzibu bwe tulina di sente ezo ate sizo weka ze sente z'omuwa omusolo bannayuganda bafiirirwa wamu kakitegeeza nti nange banziba ne buli omu baamubba so tubanja bakiwanda tubanja bannabbanja tubanja babbalamu twagala sente zaffe mujja kwekalakaasa mumuge era buli gwolaba akipika ennyombo tugende mu kooti baatubba yalya buli gwolaba akipika yalya buli muntu gwolaba nti tugende mu kooti nuupu yatubba omanya yalya kwekangabiriza bakipika kubanga bamanyi nti bwe tunagenda mu kooti bijja bulankana buli muntu gwolaba nga ayogera ekigambo nti tugende mu kooti baatubba yalya kuba bajja tuuka ne mu kooti bagambe nti omulamuzi agusaze mankyolo atubuzaabuza atusabe anti omusango asa kuyingira kooti wano president yaba aweddeyo kuba bo kyebalwanirira baagala president yaggweyo kubanga yababanja yababuuza wayi sente nabawa kiki accountability eganye kakati bagambe nti baatubba kati bo bafuba kimu guyingire ki kooti bamugambe muzeeyi tuli mu kooti abasajja baatubba musango guli mu kooti kakati ekyo
we wali negwe buli gwola bakipushing andi abanatuka mukoti bajja kumusabira akoleyo ka extra buli gwola bapushing yabba yomu kubali ya sente ezo yomu kubabanjibwa gwe babanja accountability kakati agamba batubba gwola yennyini eyagira yennyini gwe basinga akalungu ye nga tagamba nti bamubba yensonga zawandala kiri mwena basinga akalunyaga yensonga awandala abali wamuddeko ngamba nti bamubba naye nga awabirala ya wansonga ndala kakati gwe ekyokubba takyogera nako talina wakyogerera kubanga yakimanya amazima agamanyi kuba yali ku ground kakati njagala nkugambye bano batadduwo nga abagamba nti babbye abataaliyo bakijja kuki agasajja gwe negalekerera omukazi n'atambula eka constituency nga tegalimu mu kalulu negalinda kawungezi gafune wini webale nnyo eriyo wini egira ku mukeeka nedda bali baagala kufulipinzi bati bakwate ebyono babikole bati kakati ne balyoka bagwa ku musajja gwe bayita Lubongoya kyenkugambye nti Lubongoya n'abasinga akiri n'ababeera ati n'akola tale senta ye n'alemu yali luddawa bajja kugamba President Museveni agibawe bagimuwe tale senta yabwe yali luddawa kwe basinzidde okugamba nti affe okusinza ku tale senta yaffe batulagane liza zaabwe balina kumeka ye anti batulagane zaabwe nti ffe zaffe ziraba kyokka ate zirize zabadi ndala batulage nti why because tebasobola kubba kalulu ke batalonda abatalonda tebasobola kubba kalulu katalondebwa tekaliwo kati ate bakubba ki baba bakubba ki akaluka akataaliwo okigedde baba bakubba ki okategekereza kukulaga baba bakubba ki oba olimba so bano bali mu accountability bali mu kulwana na accountability ezitoye mu bino byonna ebyabaddewo abaana banupu babakuba okuvatta obubasi obusi nalukola bamuwaludde ku boda bamukasuse wansi ole mwana bamenya okugulu tawa Bobi Wine yagambye nti tuzimbe eggaali yaffe naffe ey'okwedifendinga olyoke nakyo bazimbe nabo eggaali amagaali gabeere mu kibuga let me tell you n'abantu bakifunyula bagandi President Museveni bwe yanyiiga nga bobo tebatandise okwesiriwaza yakyankalana n'agenda mu nsiko nawakanya ebyava mu kalu ka kinaana nange kati neyunze ku bantu abanyiivu kali mugenda azimba eggaali ng'omulimu gwayo ki omulimu gw'eggaali ku defendinga kyonna ekiba kiyingiddewo bwe mujja n'embooko okutukuba naffe nga tubakuba eggaali yakwedifendinga yes defense because mwe mulina eggaali kyekigaana omwana wa Nuupu okukola eggaali yaabwe nga namwe mulina eggaali namwe mujja na ggaali gaali ku ggaali esinga okubaamu omukka yebeetwala sa simple as that gaali ku ki emirambo tegiyigwe kankubuulire ensi egula mirambo nga temuli gugwo ng'omanya abantu abaafa emirembe gino gye tulinawo kati okusobola okutaasa guno omulembe gino emirembe gino gyolaba netutulana tunyumya ebiboozi bino omanya abantu abaafa nange ninamu abange kyenkugamba nti kati ate abagifuna emirembe tebalirwadde gituweera bwereere balinganga omuzadde eyakulira mu nnaku agamba omwana we nti agaana okutwala ku mwana we mu mmotoka n'agamba nange natambuzanga bigere ogenda ku ssomero omanya abazadde ab'ekikulu ekyo gyebali mbamanyi nakwata kati ye lwakuba yatambuzanga ebigere n'agamba omwana nti nawe sijja kuguliranga tompya nze nga natasomeranga mu bigere nga nayita naye nga ate emirembe gikyuka ate ye ne ssente Katonda azimuwadde azifunye naye ate naye olaba nga anyigiriza abaana ababe ate nga emirembe gikyuse ng'ate ne ssente Katonda yazimukoze eki ye teyalina muzadde we alina ssente naye ate kati yakulaga nti kati ayagala ate kulaga kuba kati omwana ogenda omuzaala nga ogonyama akasente ate gwe obwavu bwe waliko ate si bwe buki si bwasanga ye si bwasanga okyegedde va kuffe ebyaffe byakyuka bukyusi bazadde baffe baali bagagganya ate ffe tugenda ozaala abaana nga tetulina bagaggawala okyegedde ffe tuwulira ennaku nti omwana bw'aba ayagala okuwuga ate olina musooka mumutwala ku kyalo awuge olina gy'olina osooka omuvuga omutwale ffe twagwanga mu bidiba ffe twagwanga mu swimming pool ezaffe zaalinga waka be bazadde be twalina
Otegedde kakati kyekyo nti kati ffe levels ffe ate tulina ennaku togimanyi ffe ennaku ate gye tulina ndala nti ffe twazaala nze kyova olaba nemba n'okutambuza bwe mba nsigazaamu 15,000 bwe mba nsigazaamu 2,000 nyinza otambuza ebigere otuuka ewaka naye ngulira abaana be bulubandi baleme kubeera mu baleme kubeera mu nnaku kuba ate nze bulubandi namulya kati bwe sitamuwa abaana bange mba feeriya. So abantu tebakitegedde bwe yagambye nti bana mugenda ndi mabega wa Bobi Wine ndi mabega wa Bobi Wine eggaali zizimbwe deni n'omuvubuka Tutawa bwe yabadde ayoga yagambye nti president bannange ekimala tujja tukesa tukuwagukeko tukwewagguleko tukole ekyali kya bulijjo. Kankubuulire bino ebintu byakola bya kisiro and I'm sure president tabimanyi kubanga bamanyi bana abasajja abali kumpi ne president bakontrolinga n'amawulire galaba oba tokimanyi bamuprintingira nno n'empapula z'amawulire ezize Museveni tasoma mawulire ffe ge tusoma president bamuprintingira n'amawulire ye bw'asoma musajja tabalowooza nti asomye Sunday Vision kumba ali ku ndala ali ku vision ye bawandikawo nti milioni 5 ez'emyoga zaagabiddwa naye nga tewali wagabiddwa tolaba kati buno obukodyo batandika okugira nga baawulawo abantu ne babajjawo omanyi emmotoka ya president eyo giraba awulira ebiri wabweru abantu beboogera eriko ne jama awulira ebiri kati bw'oyogera bwoti ng'oli eri akuwulira ontegedde kati babasembeza wala mubeera eri wala kumukolo gwennyini gwabaaliko wala kati tekyali biri kati president n'amawulire gasoma malala n'enguudo mwe bamuvugira tebamuvugira muzabinnya nezo bazimuvugiramu naye emmotoka ye erina buli kimu naye bo bamanyi bwe bamutambuza bamanyi kati bingi ku byamanyi mu Uganda amanyako 60% 40 bagisirikira bagikwata ne bagisuffocatinga alwana n'abaako byamanya waliwo byalwana n'abaako byamanya byategera ku ground byategera ku omukazi w'ekyenjo gyavuddeyo n'aleeka bakuba obusimu ayina abantu be mu byalo yaleeyo bakubira eyo muli mutya ne bagenda baggwamu kubanga ffe president edda yakyamanga wane waffe olaba Matugga Mabanda n'oyingira kawo munda waba bayite naakukuba jjajjaffe we lyabeera nga tannafa kati nga tasobola kuyita ku oluguudo n'atakyamamubuuzaako era nejjusa ne ŋŋamba Sam Museveni lwe yajja ewaka lwe namusaba ekisawo kyange luli namulabanga nga ndaba bya bulijjo naye kati oyinza okumulaba omuyitawo okumulaba obulabi aleke emiliyoni oba simaybe meka ate kuzojjeeyo oteekeddwa okubawaako omanyi bizinesi eryawo okulaba obulabi okulembeze bamusigaze naye kati bw'omulaba n'atakuwa batunda mutunde sseba abamulinaanyi okumulaba obulabi sikyayagala nakugira sikyayagala kumulaba kati niwe mulaba mugamba eki anti omulaba nina projekiti nina abavubuka era biki sikyayagala wakoowa sikyayagala kumulaba siibula nga tusiibula twagala okugamba abannayuganda kino Uganda yaffe tuleme ogiwa abantu abamu n'ogiwa Museveni gwe n'olowooza nti Museveni ye Uganda eyo Uganda yange Uganda ya Bobi Wine Uganda ya mukanda wange ono Uganda yaffe ffenna kola obuvunaanyizibwa abo in all aspects bw'oba taata ewaka beera taata bw'oba maama beera maama bw'obaako ky'olina okukola kikole todda mu kulinda gavumenti weewaawo waliwo gavumenti byerina okukola ontegedde muzimbe eggaali ezammwe waka zimba eggaali y'ewaka omuzadde zimba eggaali y'abaana bo mulime kasooli zimba eggaali ng'erina omulamwa otegedde mukuba amatafaali omutwalo omulamba zimba eggaali mukuba amatafaali omutwalo omulamba muve muzigo ekirombe musime muzimbe eggaali ez'okubajja mu bwavu nze nange ndi mu kuzimba ggaali yange y'okunjija muki mu bwavu otegedde
so buli omu walizimba eggaali zaala abaana bangi ate abaana muzaale mwabaana abato abawala abajjamu embuto please ekiseera kye kino tugenda mu lutalo kwikire tulina okulekawo abamu abalala balina okufa kati muzaale nnyo bamu balina ossibwa abamu balina ossibwa kati muzaale mwale tolinda kusooka kumala weza myaka 3 olyoka ozaala omwana ku myaka 2 zaala okyegedde onoogenda oyingira olutalo ku 3 omwana wa myaka 10 nedda zaala mwana wo ku myaka aga ku myaka 2 tandika omulabirira jjukira awo okula naye akula onoogenda okweza emyaka 3 mu 5 ng'olowooza kunoonya ssente oba tokyalimu ebyo byakuzaala naye gwe tekimenyanga muntu wa myaka 4 mu 5 kukusanga na baafu ng'olinnya amadaala ogenda kuzaala okyegedde ogenda kuzaala you're wasting time kyofala ntwavuwala nnyo ofuluma emulago ne kabebi n'ebibaafu ne bucket era bw'owoza emyaka 4 nkwadvisinga noonya bunoonya ssente owerere ku baana b'abaganda bo tozaala bireke you're wasting your time kubanga ogenda kuleka bumulekwa wano otusumbu ku myaka 4 mu 5 obanga lolowooza ogenda ozaala biveeko bireke yaffe nga yaka eri usimanyi myaka 6 omwana n'akula ddi atandike n'okukuyamba woweereza gwe emyaka 5 teweetaagamu ebyo bw'owoza emyaka 4 mu 5 nga tonnazaala nkusaba noonyayo ku baana beewammwe eyo mu kyalo olabirira abo tozaala Dream Restaurant eri Wandegeya enjala tekuluma tofiira bwereere mu kibuga ng'onoonya namubiru mundabire nnyo mugambe mwagala okufa omwagala nnyo okufa obufwi nange nno nkutumidde maama ndudde okulabako mukwano oba nzijayo ddi nkubuuzeeko sukansuli oli bulungi ngenda kuza ali mu kisiibo ali mutegekera basiibi ali mutegekera basiibi emirimu giba mingi nnyo wali kiro misana kawungeezi mutuntu wangi nnyo bintu biba bize simanyi omuntu asobola okukeerawo ku ssaawa 11 n'alya gundi breakfast ebaawo chai ku ssaawa 11 chai breakfast bibaawo oli omukazi akola 24/7 abakozi be alina shift yakawungeezi eyo kumakya neyesulawo neyokumakya abamu bajja abana banyukala bagenda na bayingira so emmere okuvira ddala ku kyenkyawo ekiri paka kyagulo emmere okuvira ddala ku yaffe eŋŋanda ey'omunimiro paka ku y'abazungu eyingirizibwa muno nanti omuceere simanyi pakistan simanyi basmat simanyi biki byonna bwebiri boiro waffe omutuufu oli abantu bakola ebintu bya butto ebisiikesiike ebyo ojja kuba nga akuwa ekintu ekiri boil oluwombo lwa nyama lwa byennyanja lwa binyeebwa lwa nkoko n'ebirala ate gwalina emikolo oyagala mbaga kufumbira ku mbaga graduation introduction mayanjula kwanjula kuyingira n'ebirala naawe ajja kuba nga kwasaganya oyagala delivery olinawo tosobola kutambula kujja Wandegeya oli mu office awo Mengo oli mu office awo mu Kampala Road oli awo mu office ye Mulago oli awo Nansana oli mu bitundu by'ekyebanda awo oli bize emirimu gikutte kuba bukubi ku 075 595 5 bagenda kukolera ka delivery mu speed kagenda kuba kakutuuseeko awo wennyini Wandegeya ku Equity Bank bw'oyambuka bwoti Equity Bank ojja kuboolaba ekizimbe ekyo waggulu ate oba obunene okatale emiryango gya katale gyombi ogweno ku nkoko ne wano maaso bw'ogitambuliramu amakuba gombyera ogwa ku Dream Restaurants ate oba oyise eno ku Kasule Mall mu bitala by'e Wandegeya okutta ekidde bwayisira nawo Dream Restaurant yeyo gy'olabaawo immediately after Aji Kasule Mall building ekizimbe ekisookera ddala awo nga tonnaba kukkirya eri ku First Famous awo ewali Dream Restaurant bakola bulungi bayonjo bakalaba emmere ennungi emmere nnyingi emmere yaffe eri yennyini tebakugamba ate omuceere gwafissemu katwongerezeeko kugwalire ye ate bafissa buli lunaku gye bafumba eggwawo ate banaffe banaffe abaki ababiva organic bajjanjaba bujjanjabi g'olina ebizibu mu bulamu bwo olina ulcers olina prostate olina cancer olina fibroids tofuluma bulungi omukyala ofuna embuto wezivaamu ofuna omusujja ogwo guwakulamu embuto omwami totambula bulungi mu nsonga z'ekisenge otambula nawali n'okoma owaboda yakwongerayo olugendo bana baboda bootuma mutwalire ettooka eryeka ate takoma ku ttooka lyokka ate n'atereza ne TV ebintu ebyo kati oko wali embeera eyo genda wali Mengo opposite Masengere ojja kulaba ekizimbe kiriko Biva Organic oba oyise kuli ekuba eryambuka litunde mu Bulange
ku ngalabi ya kabaka wogivaako ng'oyambusa bagambye opposite ne kooti y'Emmengo wali ekikubo ekyamaawo abo ojja kitambula mpolampola paka onosanga ekizimbe ekiriko langi eya kiragala n'ekigambo ekyerenyo nti Biva Organic ne kaloogo kano kolaba mu Kasonda era ojja bba otegedde nti wentuuse bayita ku Biva Organic bw'oba ovudde Masaka Road tuuka katale k'Emmengo vaamu oba ojjidde mu taxi gamba awo ine omugolabya ntinakundagera ku Biva Organic oba yagadde linnya boda ya lukupe wewe tambuza bigere kubanga era wali walkable tuukawo era ojja kubanga ofuna bujanjabi oba oli mu distance ze wala oli Kayunga genda Katiko omwawo Erugazi genda kwa Busabanka Embalala ne Masaka nayo services gyeziri aba tours and travel fenaffe we tuli tutambula bulungi ngo tours and travel tutambula wamu nezinga yaffe experience tukutambuza Uganda yonna mu mbeera yonna gyoyagala otambuliramu oba oyagala tambula mu VVIP oba VIP oba oyagala tambula easy osobola otambula wenna ne bwe oyagala tambula omu oba babiri oba basatu oba bana paka ku bantu tusobola kutambuza ku bantu paka ku bantu 10 oba family trips oyinza okwagala otambulako ne family yo naye nga toyagala kubeera na stress ya kuvuga mmotoka natwala tugende tusobola okutwalako mu kyalo ewammwe n'ogenda ne mulima ku bijja ne mulabirira abantu bammwe ne mubuuza ku bantu bammwe ebintu ebifaanana bwe bityo so osobola tunoonyaako ku namba zaffe 0700981040 tukutambuza wonna mu Uganda tukujja ku airport tukola siage services gwabeera e Bungereza abeera mu America abeera wa oyinza okwagala okugamba nti bwe njija Kampala awo ngenda kusula ku Sky Hotel ffe tukutegekera ne tukubuukingira wooteri gw'ojja bugizi kwebaka ebyokusasula n'obiraba nkya ku makya ng'owummuddemu omanyi stress eyo akava ku nnyonyi ate bagamba kyusa ssente simanyi kola biki stress oyo omumanyi bulungi nnyo owa travel gwe wena traveler ogugwo gwakutugamba bugambi twebuwi flight number gyogenda otambulirako ffe tujja kukubuulira ffe tujja kutegeera butegeeza obudde ki bw'Entebbe ffe tujja kujja Entebbe tukugjewo tukutambuze bulungi comfortable tukutwale osule mu hoteli gy'oyagala mirembe nga tolinako stress yonna then enkeera oli okulaba family ate Entebbe esoobuwa wanga oba tolina ntambula ekujja ku airport obona otuuka awo ate baba takisi balimu bipapula boda ziri mu kitoolo okuva ku airport awo wonna ina kuba mmotoka kati ng'olyoka ogwa ku muyaaye akuvuge ate biki ate akuggyako ssente mpitirivu kale mu mbeera efaanana bwetyo ngo tours and travel tuli nammwe tubaagala nnyo ate namuffe mutwagale nnyo mutusupporting ennyo ennamba 0700981040 kale mukama abakuume embeere bulungi musubscribinge mulayikinge mucommentinge mukole buli kimu thank you so much bye bye bless